Ahead of the 2026 general elections, the Electoral Commission is organizing a voters' register display from April 25th to May 15th. Every registered voter is encouraged to visit their polling station during this period and confirm that your name, photo, and other particulars are correctly captured. Raise any concerns, report errors, and ensure that only rightful voters remain on the register. This includes the deceased, underaged, if any, or those who belong to other parishes. Be part of the journey to a credible, inclusive elections. A clean national voters register is a cornerstone for transparent, peaceful, free, and fair elections. Ndoza myaka kigenda mu 36 19 naye tulabye mu kunoonyereza n'okwetegereza nti obujjanjabi obungi busangibwa nnyo mu bifo eby'ebibuga, abasawo n'amalwaliro amatoto n'amanene, ebifo eby'ebyalo ate wali abantu abangi ate abatalina busobozi bw'obuli aba mu kibuga. Ebyobujjanjabi biba binafu. Nafuna omukisa nga ndi ku Medical Council n'entambula Uganda yonna ate n'enjawulo nga mpeereza Obwakabaka ebyobulamu. Mundaba obwetaavu gy'osanga abasawo malula ga gavumenti luusi naga private tosangayo bikozesebwa bimala. Ate bw'osanga luusi eddagala likozesebwa tusangayo basawo bakugu oba balina obukugu busaanidde. Awo natula ne bannange beekoze nabo emyaka emeka nti tuseekulekoko bigere tugendeko mu byalo n'ekigendererwa ojja kusikiriza abasawo bannaffe nabo okuddayo mu byalo baweereza abantu bafa mu byalo kubanga essa okukula abalina okubanga balamu ng'ate balina n'obukugu oba obumanyirivu obusaanidde ku mirimu gye bakola. Naye omuntu kabenga mulimi, kabenga mulunzi, naye ng'ate munafu mu mubiri olw'ebyobulamu ebinafu mu byalo gye bawangalira. Neeno tosobola kukola bulungi kujjayo kiri kye tuba tumusuubira naye kyaba asuubira. Awo twagenda ekyobo ne tugulayo ettaka ne batatumanyi ne tuzimba twatanga palampa naye kuba twakola tutya abantu bangi bwe tebakikkiriza bulungi twadda tujjanja abantu abo mukwate musibiti wano musanvu wano abasinga tutonde olaba Isiraamu oba abantu bali mukutteko awo n'ekibuli kikuba mutwe Nsambya Kamwani ogenda Nabutiti paka eby'eggaba yonna abantu abo tuteekako ennyo essira kubanga basoberwa bapangisa abaana basoma kala afunye obulwadde ate ne bakubangiza obupangisa bakubangiza school fees ne tuteeka ebisale wansi ddala. Eddwaliro lyaffe tuliyita community hospital lijjanja abantu basookera ku ssente samu ddala obujjanja busoboka. That's called affordable healthcare. Kati ssenze batuwanga abo nga tuterako ekitusika obunene twakola mu kyalo okuzimba eddwaliro eryo okutandika obuweereza obwo. Kati tuli mu myaka 3 nga tuweereza nga tutwalidde emyaka 8 nga tuzimba. N'emyaka 3 nga tuweereza abakyala bazaala abantu basaanidde bafuna sikaani bafuna kujjanjaba okw'amannyo okuddaabiriza erinnya luusi 15 mu kyalo. Ate mu kibuga bogera ku mitwalo n'emitwalo. Obujjanjabi bwayo consultation luusi 3,000 15,000 okusinziira ku kiki bagenda okulaba. Kitulaze nti nno kisoboka okuweereza abantu abo ne bafuna obujjanjabi busaanidde ebimalira ku mirimu bakola balunzi basinga balimi olumu n'abayisuubuza abatonotono obukukutonotono naye bakisanyukira bakyaniriza bulungi nnyo. Awo ndowooza kanyigala nnyo ku basawo aba private kuba twemalira nnyo mu buga ate ife tusinga obungi mu buga eno. Nandyagadde bannaffe abaseesitule ku bigere naddala tugendeyo ne bazaalibwa oba gye bawangalira abakadde baabwe gye bali tubalayo obujjanjabi. Ate tujja kuyamba ne basaba bannaffe bano abato batanakufuna mirimu nabafuna emirimu kuba tulabye nnyo badokita n'amala okusoma talina mulimu.
bannansi balina okusoma kati baddukira bweru olwakumirano mu ggwanga ffe abaluddemuko tuteekewo enteekateeka ezo okuwa bannaffe emikisa n'okusingira ddala kigendererwa okaba nti tuzimba tunywezo byobulamu mu byalo abantu ababwe nga bagunjira mu bya bakola basobola okukyusa obulamu bwabwe ensi yaffe batikka ettaffaali nga si bawandadde. Enteekateeka twandyagadde nnyo ogiteeka mu bitundu ebyenjawulo ate bw'osaasaana ennyo oluusi ate buli muntu akoowa oluusi ki ate kitakisa n'emisoso ssente n'emisolo giri waggulu kale kadda ku kyemisolo mazima ddala amalwaliro si gonna ga private nti bajjako abalwadde ssente nnyingi kati eddwaliro balirunga mu nkwaya transport eddwaliro limu libadde gavumenti edduukirira kubanga abantu bajjanye ku ssente ntono tukola emirimu ng'amalala gonna asaagongerako olapuliranye n'amalala abasawo abakola wano bakugu nga abasawo bakola mu malwaliro amalala tulina specialities zonna abamagumba abajjanjaba emitima abajjanjaba abaana abalongoosa abazaalisa baweerera wano institution naye ku ssente eza bulijjo okusinga ate namalwaliro agamu netulaba nti bagamba nti obagakino ate nga ssente tuzikuwa zendooza kati wana emisolo gitutabudde tulina bakule kati n'abasawo tubasasula mu budde batukunya ssente za misolo property rate KCC nejja income nejja ezo empaya antisizana INSS mulina okutopinga ako nolaba nti essente zandibadde zigula ebyuma ezandibadde ziteeka wataba bw'obusaanidde oba n'okugaziya olugenze mu kyalo okuteeka n'ekyalo ekirala eddwaliro ko tukyakisobola kikola naye nga kyetwandyagadde kubanga omanyiri kutubulina n'obukugu tubulina infasi nga babampadde omukisa nga nze Dr. Ben nti waliwo ekitavu ky'essente nteeka amalwaliro mu byalo ebyenjawulo mu Uganda wano nkyaniriza n'emikono ebiri kubanga omanyirivu omufunyi kuba omwaka 36 kyabulabe nnyo okuba nti nno gavumenti eteeka ssente empitirivu okutendeka abasawo otendeka omusawo kikola ssente empitirivu n'ate omusawo n'amaliriza nga talina wafuna ate butendeke bwa internship kikyowunyisa ekyo ate bamaze internship talina wafula kukolera olati omusawo dokita n'agenda temuka drug shop ekyo kyabulabe eri eggwanga bali bannaffe bagendera babakini batwalako abannaffe batadde mu butendeke ne bateeka omuwendo ebyobulamu by'ensi ezo bagenze ffe tusigala nga te tuyaggayagga singa abasawo banaaweebwa omukisa okuteeka amalwaliro mu bitundu ebyenjawulo zisooka endwadde zijja kkakana abakyala bafiira mu musanya bajja kukendera abaana abafa nga tebatuuka bulungi boza mumotoka bajja kukendeera n'abantu bajja kukuumibwa nga bali bulungi bino endwadde zolina sukaali puresha kansa zijja kukkana mu nsi yaffe eggwanga lisobola tukukula mu byenfuna olw'okuba nti abantu balamu ate ne bannaffe bano abasawo abamala bafune emirimu sirowooza nti waliwo atawulira ssanyu okukolera kumpi n'abantu bwegyazaalibwa gyakulidde abamuyambye abamuleze tubasanze ebweru mu Amerika mbasanze Bulaaya mbasanze Dubai eyo ng'olaba bakola ne bambi omutima gukyali waka yandiyagadde nnyo okubeera waka kati nno nsaba bannaffe basawo bannange ne gavumenti okutongera ebisoboka biwagire enteekateeka y'okuteeka amalwaliro aga gavumenti naye n'aga private tube nga tusobola okuwa ebyobulamu ebirungi n'ebisanja bijjuvu mu bantu ba Uganda kinatukolera ekisa ate kijja kutuwa omuwendo gw'eggwanga.